Kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe wa 3ABN nkwaniriza nnyo nate enkyene ey'olwaleero. Weebale okuba ate nti osazeewo okuba naffe mu kutandika olunaku nga tudda eri Katonda okumanya ki kyayagala tumanye mu lunaku olupya. Weebale okutwegattako kuba wandisobodde okuzuukuka n'otambula butambuzi. Kyenva nno okusaba nti ate bw'ofuna omukisa okutegeezaako omulala kijja kutuyamba okuba nti bangi baba naffe buli ssaawa 11:30 ez'okumakya. Nze aliwo okutuusaako puroguramu eno ensulo y'enkya. Nze mukadde Dr. Saulo Muyigwa Mubanda nga mpeerereza nno ku SDA Kampala Central Church. Nga tetunnagenda wala nja kusaba ate twewombeeke olw'okusaba. Omutukuvu Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, weebale nti obukeesezza nate. Kitaffe ffe ng'abaana b'abantu tuyina enteekateeka nnyingi ze tukoze olwaleero, naye teziyinza kutuukirira nga ggwe tozituukiriza. Ate watuwa olunyiriri obubaka n'otugamba nti tusooke mu Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwo, ebirala byonna binaatwongerwako. Kitaffe kaakano tutandise n'olunaku lwaffe, naawe jangu ate otwongereko ebirala. Mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe we tusabye. Amiina. Tweyongera maaso okufuna ebyokuyiga eby'enjawulo okuva mu kitabo ekyakubikkulirwa. Ekitabo kino nga tumanyi nti kya bunnabbi era bangi okuba batya n'okukisoma nga bagamba ate ensolo, ate omukazi, ate biki ebyo. Naye ekirungi Katonda waffe atwagala nnyo, kubanga ffe kyayagala tumanye akitubikkulira. Kale nno kyenva nkuzaamu amaanyi nti toba omu ku abo abatya okusoma ekitabo kino eky'okubikkulirwa oba ekya Danyeri, kubanga Omwoyo oyo eyabiwandiisa ate era asobola okubitunnyonnyola. Nga bwe tumukoowodde era ne kaakano agenda omulundi omulala okuba nga atuyigiriza, nga bwe tumala okuyiga okuwulira ebyo bye yawandiisa emyaka egisukka n'2000 kati, ate n'atuwa ebyokuyiga ebitukwatako mu kiseera kyaffe. Ekyokuyiga nno Katonda leero kyatuwadde kiriko omutwe ogugamba nti bawala ba Babuloni. Olunyiriri lw'okujjukira lugamba nti ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwako nti ekyama, Babuloni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Nga kino nno kisimbuddwa mu
kubikkulirwa essuula 17 olunyiriri olwokutaano. Omutwe guno nti bawala ba Babuloni kiina kyekituwa. Wiiki eno okuva lwe yatandika tuyiga ku mukazi omwenzi, ng'era twamala okukizuula nti omukazi omwenzi ono ye Kkanisa eyo eyava ku mulamwa neyegatta n'obufuzi obw'oku nsi kuno. Ate nno Bayibuli egenze maaso era neereeta ate oli mukazi omwenzi kati ate ono muwala. Kitegeeza nti omukazi alabika nti ate n'abaana bawala be nabo yabayigiriza obwenzi. Kaakati ne tugamba nti ekibuuzo kiri nti abawala abo be baani? Era tugenda kulaba bwe tumamala okulaba abawala abo ate nno tulyoke naffe tufunemu ekyokuyiga. Ani ali mu bawala abo? Olunyiriri lwe tusomye lugambye nti ne ku kyenyi kye erinnya lye liwandiikibbwako nti ekyama Babuloni ekinene, nnyina w'abenzi. Tubadde nga tujja tufuna obubonero obw'enjawulo obutuyambako okumanya ebifaananyi bino ebiwandiikibbwa mu bunnabbi kye bitegeeza. Bwe twafunye obubonero obulaga ensolo twasobodde okugituukako ne tugimanya mu nnaku eziyise. Kati nno ne tufuna n'obubonero obwatulaze ani omukazi omwenzi kyali. Kaakati nno ate muzzeemu na kino, waliyo akabonero akalala akatuweereddwa wano nti ayina ku kyenyi kye kuwandiikibbwako erinnya lino ekyama Babuloni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Twalabye omukazi oli omwenzi ng'alina ekikompe kirimu eby'omuzizo. Kaakati na wano tulaba era eky'emizizo kikomyewo. Ne muyingiramu ne Babuloni, naye ate Babuloni ekinene batugambye nti ye nnyina w'abenzi. Kati abenzi abo abangi oli abadde omukazi omwenzi omu, kati ate wano tulaba abenzi bali mu plural bangi. Ate ng'omutwe gwatugambye nti bawala ba Babuloni, kitegeeza nti abawala bano nabo bandi b'abenzi okusinziira ku lunyiriri luno kye tulaba, kuba kiri mu plural. Waliwo mu byafaayo tusoma nti nga Septemba omwezi ogwali gwa 9 ennaku 13 omwaka gwa 1848 waliwo eyali akulemberamu okuzimba oluguudo lw'eggaali ey'omukka mu kitundu kye baayita Cavendish, Vermont. Omwami ono yali ayitibwa Phineas Gage. Bambi omwami ono yafuna okukosebwa
nga kwava yafuna okukosebwa ku bwongo. Kino nno nga kyava waliwo accident yabaawo, ekintu bwe kyabwatuka mu butanwa era ne kimukuba mu kyenyi. Nsuubira nti buli omu amanyi nti kino wano wenkutte kyekyenyi. Omwami ono bw'afuna obukosefu mu kyenyi ekintu bwe kyabwatuka kyamukuba wano, teyafa. Ekyo kyali kyebazibwa Katonda, kyokka olw'ekisago kino kye yafuna mu kitundu ky'obwongo obw'omu maaso, obulamu bwe bwakyukira ddala, era okuyita mu bulwadde bwe, sayansi avumbudde bingi ku bukulu bw'ekitundu ky'obwongo kino eky'omu maaso wano. Mwattu mu sayansi byazudde nti ekitundu ky'obwongo eky'omu maaso wano kikola ku bintu bingiko, gamba nga okulowooza. Bw'otuula awo n'ofumiitiriza nga tonnabaako ky'osalawo, obwongo bukolera wano mu kitundu ekyo eky'obwongo eky'omu maaso. Okusalawo kwonna kwe tukolawo kukolebwa wano mu kitundu ekyo eky'omu maaso. Era mwattu n'eby'omwoyo, katugambe osazeewo oli mu kusinza Katondawo, oli mu kusaba, oli mu kwegayirira Katonda olw'ekintu ekimu oba ekirala, okusinza okwo kwonna kakube kutendereza kukolebwa mu kitundu kino eky'obwongo. Ekyewuunyisa, ekitundu eky'obwongo eky'omu maaso kiri mabega w'ekyenyi wennyini. Awo obwongo, ekitundu ekyo kikola ebintu bino byonna nno bikulu, kubanga bw'ogamba okulowooza, omuntu w'obuvunaanyizibwa amanyibwa ku biki, okusinziira ku biki by'alowooza. Kubanga tugenda okubaako bye twogera, tugenda okubaako bye tukola, bisinziira ku biki bye tulowooza. Bwe kuba kusalawo, waliwo abantu abamanyiddwa nga basalawo bulungi, era nga meeting oluusi bayinza n'okugamba nti nga tetunnaba kusalawo ku nsonga eno, katusooke twebuuze ku gundi. Kitegeeza oyo ekitundu ekyo eky'omu maaso kikolera ddala, so ng'ate n'eby'omwoyo nabyo biri awo. Omuntu atalina Katonda aba muntu muzibu nnyo, era kitegeeza n'oyo nti atalina Katonda, ekitundu ekyo aba takikozesezza bulungi. Naye nga tumaze okumanya ekitundu ekyo eky'omu maaso eky'obwongo bwaffe, awo ne tuddayo ku lunyiriri lwaffe lwe twasomye olw'olwaleero, nga lwatugambye nti erinnya ly'omwenzi lirabikira ku kyenyi kye, naye okufaanana n'ebyambalo, mpozi nga sinagenda ku ekyo, nti kitegeeza nti erinnya lino
bwe liba nga liwandiikibwa ku kyenyi kye kituwa ekifaananyi nti erinnya lino lisimbiddwa ddala mu bintu biri ebisatu. Gamba okulowooza nti omuntu ono alowooza ku linnya lino. Okusalawo kitutegeeza nti asazeewo okukkiriza erinnya lino. So nga ate ne bwe kiba mwoyo nti bw'alikkiriza erinnya eryo ate era n'ebyomwoyo era asazeewo asinze erinnya nnyini linnya eryo. Kale nno ekyo nno kitwongera okutubikkula amagezi gaffe ku kiki kino kyekitegeeza mu lunyiri luno. Abamu nga bayogera ku namba 666 abamu nga balowooza nti oba eri awo baligikubanga 3 mu kyenyi. Naye olwakino kyetwakayigako leero omanya bumanya nti teetaaga kuba 3. Naye bwe kiba nti okikkiriza mu bwongo obwo okirowoozaako okkiriza okukisinza awo ne 3 aba teetaaga kujja. Tugenda mu maaso nti naye okufaanana n'ebyambalo bye omukazi ono omwenzi, erinnya lye nalyo lirimu ekicupuli. Twalabye olunaku lwabadde lwajjo nga ne mu kyambalo kye newankubadde nga kyagezaako okwefaanaanyirizaako ennyo ekyakabona asinga obukulu ow'Abayudaaya kye yayambalanga, naye ate kino olw'okubanga kicupuli twakizudde nti kala eyakaniki teyaliimu mu ky'omukazi ono omwenzi. Ng'era bulijjo ogenda okusanga nti abakola ssente ez'ebicupuli ekyokulabirako era osanga nti waliwo security future emu oba ŋŋaali abalemye okuteekamu oba waliwo akakoloboozi aka gold nga kabalemye abakoze ekicupuli. Mwattu Sitaani n'enkola ze zonna agezaako okukola omulala yabiyita nti bifaanana nga Samona naye ng'ate si kyo. So ye buli kimu mu buli kicupuli kye wabaawo ekitatuuse ekibuzeeko. Kale nno wadde nga kabona omukulu w'Abayudaaya yayambalanga ekyokumutwe ekiriko ebigambo omutukuvu eri Mukama. Sitaani era bwe yakoppa kino ate era waliwo ekyamulema. Ekyo nno kye yakoppa Sitaani kyali kiva mu Kuva essula ya 28 olunyiriri olwa 36. Naye omwenzi ono ye ate era bw'amala okukoppa ekyo naye ate ye n'ateekawo bino bigambo birala nti ekyama Babulooni ekinene nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Ng'era bwe nagambye ejjo nti oba oli awo Sitaani kwokuba aba akigenderera amanye nti olonda ekintu ekyo ng'otegedde nti kicupuli. Kwegamba ogende mu kufa nga tolina na kumwekwasa. Kale yes akoppye erinnya naye era ataddemu ebibye. Kabona asinga obukulu asinza Mukama ng'era bwe kigamba nti omutukuvu eri Mukama. Naye Sitaani ate ye bwe yakikoppa omukazi yesinza yekka nga Lusifa
bwe yeegombanga mu mutima gwe nti mujjukire eri Sitaani ng'agenda okujeema, yeegomba nti ndirinnya mu ggulu, ndigulumizibwa, eri mu Isaaya 14:13. Sitaani ng'agenda okugwa yagamba era ebigambo bino nti ndifaanana oyo ali waggulu ennyo, Isaaya 14:14. So omukazi ono omwenzi yeesinza yekka. Kino kyewuunyisa. Twakkaanyiza nti omukazi bwe bwa paapa, naye ng'ennyiriri ze twakasomako olwaleero bwe ziraze, era kyekyama kya Babuloni. So ow'enkomerero, omukazi ono omwenzi bwe bwa paapa ate era bwe bwa Babuloni ow'enkomerero. Era weetegereze nti omukazi tali bw'omu, tali bw'omu. Ono si Babuloni kyokka, naye Babuloni ekinene. Ekkanisa ey'Obukatuliki eyitibwa nnyina w'amakanisa. Kino kimanyiddwa era tebakikweka. Abenzi bano abalala ge makanisa amalala agakoppa obwa paapa mu kugaana Katonda olw'okusinza ekifaananyi eky'obulimba. Ekyewuunyisa, amakanisa ag'Obuprotestante genkanawa obungi ageetaddeko ekicupuli ng'ebyobwa paapa. Gamba abantu bamu bameka abasinga gano ag'Obuprotestante be bawala b'omwenzi bw'obwa Babuloni ng'omutwe bwe gwatugambye. So bawala ba Babuloni be bantu abeeyingiza mu bitabakwatako. Gamba osanga abantu bangi beeyita Baprotestante. Okuprotestinga kitegeeza nti ogaanyi kiri. Naye era ndowooza Abakatuliki baddeyo ne baseka ne bagamba laba bano. Bagamba mbu batwegaana era batukaayanya, they are protesting against us. Naye ate okugenda okwekkakkana bwe kuba kusaba ku Sande, bantu ate era be basaba ku Sande. Nosa abantu beegaanyi bagamba ffe era tetusinza Sitaani. Naye ate nga ogenda okutuuka mu nsinza yennyini gye basinza nga yonna olaba Sitaani mwereere, nga olabira ddala amaanyi ge bakozesa maanyi ga Setaani. Ogenda n'osanga lyagambye kale ffe we are Protestants, naye ate ogenda okusanga bwe kuba emikolo gye bakoze nga gye gimu. Ebintu eby'ekika ekyo kitegeeza nno nti omukazi omwenzi bw'aliba azikirizibwa olw'okubanga abo abali babanywedde ku kikompe kye bagenda kuzikirizibwa wamu naye. Okusaba kwaffe, okusaba kwange enkyene ey'olwaleero nti Katonda amanyi byonna, tumwebaza kubanga olw'okutubikkulira amazima go agatubikkulidde. Era gwampuliriza olwaleero n'oyo anampuliriza oba ku YouTube, tewaliiwo kyekwaso nti ate nali simanyi, nti saakimanya nti ndi muwala wa Babuloni bwe nagamba nti ndi Protestant, naye ate ne nsigala nga nkola ebyoyo gwe ŋŋamba gwe mpakanya. Tewaliiwo kyekwaso kubanga ye Katonda atuwadde okulabula kwe. Katusabe nga tumaliriza ekyokuyiga kino. Mukama omulungi otukoze bulungi kubanga otwagala. Tewaliiwo ky'olireeta nga totulabudde. N'enkyene eyongedde okutulabula Kitaffe nti waliwo bawala ba Babuloni abo abakola omukazi omwenzi byakola. Kitaffe tusaasire.
ampuliriza nange kennyini kamwa koogera tuleme okukondera ebyo era tuleme okuba abamu ku bawala ba Babuloni. Otuwanguza ensi eno kitaffe mu linnya ddungi ery'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.